Kino kyekika ky'emmamba kakoboza nansangwa ekikulemberwa omutaka nankere ebukerekere kyanjove mu busiro bw'ebutaka bwaffe akabbiro gongolo nakawuka todde eriiso ntadde mu luwe tudde kyanjove tegereza abataka balangira n'abambejja tudde kyanjove tuteeseza Obuganda emirimu gy'ekika kyaffe mu bwakabaka bwa Buganda gya kitiibwa gya byafaayo jjajja Nangere yakuza n'akakasa omulangira ali obwakabaka yamulera n'amuteekateeka n'amutikkira enguugu ekyanjove ajja mulangira. Olwaleero tulina essanyu lingi nnyo. Nze nga Trevor UG ndi wa Mamba Kakoboza, engabo twagyetwalira mu bika by'omupiira ebyalimu okuvuganya. Amannya gange mu bujjuvu nze Trevor Edmund Serwanga, nzaalibwa omwami Bowazi Muwanga era tule Mutundwe ne maama Mikroth Muwanga. Jjajjange ye Enoch Katabira Lukabya jjajja akulira omutuba gwa Waŋŋaŋa ye David Davis Katabira, essiga ye Kayonga Buyonga. Kati essaawa eno kambanjulire muganda wange Taibu yeyanjule ate tugende mu maaso. Nange abalangira n'abambejja mbalamusizzaako nnyo. Amannya nze Serukenya Taibu Lugendo Nsubuga Nkambwe. Nze nkulembera essiga lya Nkambwe ndi jjajja mu kika ky'Emmamba Kakoboza era nga obutaka bwaffe aba Nkambwe buli mu Kikiino Busiro. Kati nno olunaku olwaleero akaseera kano Katonda nga bw'atuwadde omukisa guno nga tujaguliza wamu ne bannaffe ab'ekika kyaffe n'Obuganda bonna. Obuganda buladde ssebo. Kama mulungi. Amiina ssebo. Kati nno nga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'okumeka ogw'omusanvu kyekigenda okuba tuyina gye tuyita enkuuka eri abakerekere mwenna abalangira n'abambejja okubeerawo nga mwaniriza engabo. Essanyu eryo obululu njagala mbuwulire eyo nga tuleeta engabo gye tulwaniridde okumala ebbanga lya myaka 20 nga tuginoonya. Mukama mulungi twagituuseeko. Mujjukire nti baatutongoza ekika kyaffe okukyawula kweri emmamba eya Namakaka mu 2025. So okuva olwo twali twetaba mu mpaka ngaffe ab'Emmamba Kakoboza kitutwalidde emyaka 2 okufuna engabo. Kati essanyu eryo lyonna letulina tugenda dimalira ebukerekere ng'ennaku z'omwezi 4 era twalyagadde buli mukerekere yenna gy'ali ne woba wanga okusanyuka tetulina gwe tugoba ffenna mwena tubaaniriza. Twalyagadde nnyo mwenna mubeerewo muwese omukola ekitiibwa. Engabo eno egenda kutwalibwa Bukerekere bwe kiri? Engabo eno tugenda gitwala ebukerekere tugikwase jjajja kubanga bulijjo bukyanga tugiwangula tetuna kukolawo mukolo gwa njawulo kola nga tugikwasa jjajjaffe mu butongole. Weewaawo. Akaseera kano bannyabo ne bassebo katuyite akulira ebyemizannyo, minisita w'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza mu kika ky'Emmamba Kakoboza. Tuwulire eddoboozi. Baganda bange abalangira n'abambejja mwenna abeddira Emmamba Kakoboza tubayozaayoza okutuuka ku buwanguzi obw'empaka z'omupiira gw'ebika by'Abaganda omwaka guno 2026. Kyenene kya ttendo twebaza Katonda olw'obuwanguzi obwo. Kale nno bassebo ne bannyabo tubayita nga tubakoowoola mu bikujjuko nga tutwala engabo ku butaka ebukerekere ennaku z'omwezi nga 4 Julaayi nga tubakoowoola mwenna gye muli mujje twegattire wamu tutwale engabo
Bukerekere ewa jjajjaffe Omutaka Nankere mu lubiri ekyanjove. Kale tubakoowoola mwena gye muli mwanguweko mujje omukolo gutandika ssaawa 2. Kale mujje gye busembera buli muntu ajja kuvaayo nga n'abwana abayagadde naye nga mwe tubakoowoola mwanguweeko mujje omukolo gwa ttendo nnyo gwa ssanyu mujje n'ebintu byonna byonna ebyoleka essanyu kubanga jjajjaffe atulinze ate era atugabudde kubanga bassebo ne bannyabo omukolo mulungi ddala mujje tulye tunywe. Minisita waavuddeko ate tuzzeeko eddoboozi lya jjajja ng'abakoowoola mwenna abalangira n'abambejja mujje tudde Bukerekere era ng'omubala gwaffe bwe gugamba nti ntegereza abalangira n'abambejja mujje tudde Bukerekere tuteeseze Obuganda oba mujje tudde ewaffe tuteeseze Obuganda. Engabo ey'omwaka guno 2026 awamu n'abalenzi baffe abatusambira omupiira era ne batuwangulira. Bassebo ne bannyabo mbakoowoola mujje mu bungi ku butaka tusanyukire wamu tubinukire wamu ffenna nga tuli wamu n'Obuganda mwenna baneesireseeyo n'omu mwenna tubeetaaga mwenna mwatuwagira sisuubira nti waliyo yali kyawagira Mamba Kakooza kutwalangawo yadde nabo be twawangula omuwanguzi abeera omu era ffenna tulina okukkiriza nti ekiseera kyali kyaffe. Mbaagaza ekiseera ekirungi Omukama abeere nammwe. Obulangira bwaffe buveeyo mu Ssekabaka Kimala Empaka Bukulu bwa Wadda bwe tuvaamu era ye yali muganda wa abavaamu ab'effumbe Buganda mwava baali ba Luganda awo nno ffe ne tubeera abalangira n'abambejja. Kyova olaba nti omubala gwaffe guvuga nti ntegereza abalangira n'abambejja tudde ekyanjove tuteeseze Obuganda. Ffe bwe tuba tetuteesezza Obuganda tebutereera. Omulimu gyaffe omukulu ogusooka ffe tutikkira Kabaka oba ffe tukakasa omulangira agenda okulya Namulondo era bw'aba tazze Bukerekere oyo aba tagenda kubeera Kabaka. Kanyongerezeeko ku kyayogedde ffe tumutikkira enguugu Amungereza gyayita crown Abaganda tugiyita nguugu era omukolo ogwali Ennaggalabi okumutikkira enguugu yakolebwa omukolo ogwo gwakolebwa abantu babiri. Bombi kati bagenzi ne kwaliko Bishop ow'Ennamirembe Misairi Kawuma ne Nankere eyaliwo ebiseera ebyo. Nina kyenjagadde twongerezeeko. Nina kye nagambibwa nti lwaki tetweyala mu maaso ga Kabaka. Mu luse olusooka waliwo Kabaka eyawangala ennyo yali ani Buganda era Bukulu Kimala Empaka. Aha. Mutabani we oba omulangira alina okusikira obwa Kabaka okutwala engoma yagaana omubikako akabugo. Kati bw'agaana omubikako akabugo kwe kuziika kw'abalangira oba n'asikira engoma. Omukolo ogwo gwakolebwa Nankere. Kati olwo nakyo kigattako tunyweza okubeera abalangira. Sebo olina kyoyongerako mu maaso? Ate kyoleseeyo mmwe abava mu Waŋŋaŋa muyina empeta gye muwa Kabaka emugatta ku Buganda oba gye bayita eggotto eva wammwe ssebo mwe abava mu Waŋŋaŋa ssebo era abatunuulira Kabaka empeta eyo gy'alina ku ngalo nga si ya bufumbo eyo abaami bano aba Waŋŋaŋa be bagimuteekako ye mugatta ku Buganda n'afuna erinnya erya Baffe oba Ssaabafumbo n'afunawo erinnya erya Ssaabafumbo. Kale nti emikolo mingi egikolebwa ng'ovuddeko okumutikkira enguugu eyo abagirinnya be bagikola abagirinnya bebengo ffe ne tujja era y'ensonga lwaki ffe tetweyera kuba Bwakabaka ffe tubumuwa. Jjajja bw'amala omumukwasa n'amugamba genda onfugireko Obuganda. Kati okuva olwo ffe Bwakabaka tetweyala naye abambejja bo bafukamirako wansi oba bakkakkana ne babuuza ku Kabaka bwe baba baagadde okumubuuzaako.
Bassebo ne bannyabo tubaaniriza twebaza okutuwagira mu mukolo guno gwonna era tukkiriza nti obumu si obwaffe bekka ffeka ng'ab'Emmamba Kakoboza naye ng'ebika biri bimeka ebika biri 56 56 biri 56 ffe tuli ba 18 mu kutwala engabo ebibadde byakatwala bibadde 17 kati ffe twaweze ekika ekye-18 mu kutwala engabo kati ate ekyenjawulo ekiriko nti ffe twakamala emyaka 2 nga batutongozza kisanyusa ekyo ate kati waliwo abatandika engabo ye yatandikawo mu 1959 okusamba naye waliyo ebika bingi ebyatandika mu bbanga eryo yonna tebigikwatangako naye ffe batutongozza emyaka 2 essaawa zino engabo tugitwala bukerekere ng'ennaku z'omwezi 4 era twalyagadde nnyo buli omuntu yenna oba oli wa mukwano oba wawasaayo oba olinayo mukwano gwo jangu mwena tubaaniriza okulya n'okunywa byonna gye biri awangaale Ssaabasajja Kabaka amiina